Muli mutya abali ku channel yaffe eyitibwa LN256 mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo n'ekirala likinga video olunaku olwaleero njagadde tulabe engeri gy'ofumbamu amakolooni aga boilo tunula bulungi weetegereze njagadde tulabe engeri gy'ofumbamu amakolooni aga boilo teekako bulungi esseffuliya gy'ogenda okufumbiramu osobola okukozesa amazzi agookya okusobola okwanguwa oba n'oteekamu amabisi ne gatokota kati nga bw'olaba nze ntandisizza mazzi gookya soose gafumbako taddemu ekikopo kimu ekikopo ekinene ekisinga ku ttampeko kati omala okuteekamu amazzi ne gatandika okutokota nga bw'olaba teekamu obutungulu wamu ne galiki mu mazzi ago agatokota teekamu galiki n'obutungulu obutungulu busale nga bunenekokko bw'omala teekamu ennyaanya teekamu ntonotono kisinziira bungi bw'amakolooni g'ogenda okufumba ennyaanya teekamu ntono busale nga butini butini ennyaanya ezo bw'omala oteekemu n'omunnyo byonna biteekemu omulundi gumu nga bw'olaba bisobola okutokota kati amazzi ago fuba okulaba ng'omunnyo gunoga olina okubeera ng'omunnyo ogwo ogulozaako nga tonnateekamu makolooni ago tugenda kufumba makolooni ge bayita amakolooni aga boilo omunnyo beera ng'olozaako ku mazzi ago olwo nga tonnateekawo makolooni olw'ensonga nti kirungi nnyo omunnyo gunoge bulungi nga bw'okitegeera tutaddemu obutungulu galiki wamu n'ennyaanya ennyaanya zibeere ntono kati bireke bisooke bitokote bireke bitokotere ddala kati bw'olaba nga bitokose leeta amakolooni gaffe ndowooza ogalaba amakolooni ago nga bwe gali obuwanvu bwago togamenyamu nedda galeke nga bwe gali gafumbe nga bwe gali togamenyamu nga bw'olaba si kirungi kumenyamu makolooni ago nga basinga bwe mukola essaffuliya ne weebeera nga nfunda go gaba gajja kwesika eno wansi we wajja nga ne gano geesika nga gonna gaggweerawo mu sseffuliya nga bw'okiraba ebiseera ebisinga ennaku zino kambabuulire bantu kati ennaku zino baagala nnyo ebintu ebiri boilo bye baagala olw'ensonga nti endwadde nnyingi naddala eziva ku masavu ky'oba olaba kati abantu baagala nnyo okulya boilo mukitegeera kirungi nnyo mubeere nga mubafumbira ebintu ng'ebyo kwegamba buttono mubeere nga mumwewala mufumbe boilo buli kintu kyonna obeera osobola okifumba boilo ate ne kibeera kiwoomu kati nga bw'olaba amakolooni ago gaba gagenda kuwooma bulungi nnyo akatungulu kasa kanoga bulungi ne kagaliki ne kaba nga kawulikika n'ennyaanya n'oba nga tutaddeemu nnyingi n'oteekamu ennyaanya nga ntono ate n'obusala nga butono n'oteekamu amakolooni kati gaago gaggweereddemu gonna sigamenyeemu busigadde bulamba gaggweeramu mu sseffuliya gabeera geetooloola bwetooloozi ne gaggweeramu bulungi nnyo kati bireke beera ng'ofuna ky'obikkako obikkeko gabeere nga gatokota jjukira amakolooni ganguwa okujja kati amazzi ago g'olaba gagenda kukalira ganagenda okukalira n'amakolooni ago gagenda kuba gayidde kendeeza ku muliro kubanga wakati nze nfumbidde ku kuuka kuuka ekoma mu 9 ezimu zikoma mu 6 ezimu 5 kati ekoma mu 6 osobola okuteekamu 3 oba mu 2 bwetyo n'ekoma mu 10 oba 9 era oteekawo makkati oteeka makkati oba ddala ene wasemba mu 2 mu 3 bwotyo weeba sigiri omuliro gutooleko gubeere mutono kitegeera gatuuka awo okozesa omuliro nga mutono gaago gagenda gatandika okubeera nga gajja amazzi gagenda gaggwamu kijja kuyambako okugapimira amazzi bw'obeera togapimidde mazzi ng'otaddemu amazzi nga mangi jjukira obeera olina okugajja mu buggya ofune kw'ogateeka kw'ogenda okugagabira naye kati wano twataddemu amazzi matono twagapimidde ateeka buteesi ku ssowaani nga bw'olaba kati awo gaba gayidde ndowooza ogalaba nga obeera ng'otegekera abantu bo abagenda okugalya tugeze nga muli ku mikolo ng'egyo oba wooteeri ogafumba mu bungi nga bw'olaba naye olina okubeera ne fooka eyo ejja okubeera ng'egasitwamu bulungi obeere ng'ogateeka k'ogenda okugagabira ndowooza olaba ng'ajjemu bulungi mu sseffuliya gye nfumbiddemu tegasiiridde olina okubeerawo galeme kusiirira kuba bwe gasiirira gaba tegakyawoomye gaba gajja kukuunya evvumba eryo ery'okusiiriira geego gawedde ndowooza ogalaba bulungi ge bayita amakolooni aga boilo temuli butto
simanyi butto ki yenna temuli, just nnyaanya, butungulu, garlic na ng'olya koloni lyo ng'owoomerwa ate nga osigala ofunyeemu omubiri gwo olw'ensonga nti ojja kuba weewaza omugejjo olwa butto oyo. Omanyi butto oyo ekyamazima agezza nnyo nga bwe mukiwulira. Kati ate bw'ogatta n'omusikisa amakoloni ng'ago kiba kijja kusukka. Kati muzaddewo, muzeeyiwo, ddaddiwo, jjajjaawo waba alina endwadde ezo sukaali, puleesa, ezo endwadde ez'enjawulo ezo, mufube okulaba nga mubafumbira amakoloni nga ga boyiro. Ekintu kyonna kibe kya boyiro, ku makya akirye amale amire empekeze bulungi. Ndowooza mukyetegerezza, tutunuulidde amakoloni aga boyiro, enfumba gy'ogafumbamu. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa LN256, mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. Mbeere bulungi, mweraba.